Makon, nawe ngakuulini nawe. Makon. Bali bo bafunda kati ate fetwa kiba kyangu. Nga baba wadde benji. Nga baba wadde benji be. Kigenda maaso wano olunaku lwalero kuba tulaba omusajja yali bwe mwali mulwanagana naye nga mwesika ebitogi tulaba ate aleeso ekyamazima kirese bubi tesikanga nako bitogi na musajja oyo musajja twafuna butakanya butono oba bunene ne buli omu nga bwe yabulaba buli omu n'akwata ekkubo lye era saakinaako buzibu saamunyiigira lwakwawukana kwaffe nakati nkimugambye nze saamunyiigira kuba twawukanye okunyiigira kwange kwe nanyiigira Tobi kukeera nca n'akola video gye ndowooza nti yali ayagala kulaba lutalo wakati awo nga lusituse kibeeko kikimuyamba maybe kyeyali ayagala olutalo lwe ebigambo ebyo bye byannuma nze ng'omuntu era bwe busungu bukabokka bwe nali mbaddeko ne Tobi obuvuddeko leero. Olunaku olwalabika nti alabise okuba nti yeetonze mugenda mumusonyiwa okuva ku muntobo y'omutima gwammwe? Tetugenda mumusonyiwa, twamusonyiye edda lwakuba abantu babuzaabuza ebintu bibiri okusonyiwa n'okwerabira ne babigatta wamu. Tobi tumusonyiye yadde tetujja kwerabira. Enjawulo mugiwuli ogifuna? Sebo ngifuna. Okumusonyiwa musonyiye naye sijja kwerabira. Mugenda kuddamu mukole nga bwe mwakolanga mwenna oba buli omu adde gy'ali? Nedda buli omu agenda kubeera gy'ali. Buli omu abeere gy'ali akole ebibye naye nze kyenvuddeko nti omutima gwawe gutukudde sikyamwinako buzibu nsuubira netabuninaako kyekimuleese. Ekyokubiri nti azze n'omusumba omuntu nga mukulembeze mu ddiini obula bw'osinzira mu maaso g'owaganya loganya nti nedda nze ŋŋaanyi ebiseera ebisinga ekitiibwa ekyo kisigalawo. Nange kenyini bwe mba nzigyewo nga nakye ŋŋenda okusaba bwe nzija ne musumba Sserwadda era ensonyi zikkwata mukonoga n'ogonda muko notakolanga bulwani. Kiba kitegeeza nti nno singa tazze na musumba okwetondwako kubadde kujja kusooka kutuulibwa. Ebibuuzo byandibadde bingi nnyo. Ebibuuzo byandibadde bingi nnyo naye okujja n'omusumba already ebadde bribe edeetedde okukkiriza. Abantu baali banyumirwa nnyo sikitisi zammwe nga mukola muggana mwenna. Essaawa zino ne mutandika okuba nti mweyawulamu. Omuntu ayagala kumanya kiki ddala ekyatuka okubaawula? Ekyatuka okutwawula Tobi watuukidde okujja okwetonda nti tunakyogera tetukyakyogedde kuba tekirina makulu. Bwe yali tannaba kujja beetondera yabagamba nti nno muli balogo oba mwamuloze. Kyekimuleese okwetonda ng'aga nti yeetondola okwogera ebigambo ebitali bituufu era nange kyekyali kyanyiiza bwe yeetonze olw'ekyo ne mumusonyiwa. Mwamwetondera kuba nammwe mwakolanga bu vidiyo nga mumukuba nammwe mwamwetondedde nga ka vidiyo ki? Yaleetanga omuliro nga nammwe muleeta omuliro ge mazima amatuufu. Gwe ngamba nti waleeta omuliro bwe guti. Gwe ngamba nti waleeta omuliro bwe guti. Ebintu byammwe bwe mukola mubimanyi muyita bwe muti naye nga muba mu muntu mumukoona. Gwe lwaki toyita Dr. Tyamale abasajja oba baakuloze ate bandoze batya? Andi wagamba kiri bwe kiti kamba buulire tozza lwanca mu lwaleero kubanga olw'enkya luba lwagaze. Bwe mbanga Mukama mpadde ekisa n'enkomawo okwetondera bakama bano bazadde bange era nkuba omulanga eri abantu mwenna ne baba muganda omuyinza okusobagana omukuba ekikondo akuddako maama ne taata tokitwala nga kyangu ddayo omwetondere kubanga oyo emyaka ebiri gye yamala ku nsi bwe nali ŋŋenda ku Soloti ono Ssaabasonto yampeerano omutwalo yanga linnyo yange okola otya era ne chance eyo yaginfunira era ne bwe nakomawo nali eri waggulu batuba photoshoot ya Comedy Store nangamba enkya jankumpewo nga wanataddewo ogundi Dr. T bw'atajja kuserwa si Dr. T bw'atajja nze nvaawo. So olaba nga sacrifice ezo omulangira Ndawusi ye taata waffe ffenna abali wano olaba ono ye musumba wange bwe tukwasaganya ensonga ey'omwoyo neetonze era kidoomole n'ansonyiwa era mwebaza Ssaabasonto ne bawagizi Ssaabasonto bonna mwenna. Ekirala ekibabuzaabuza abantu balowooza nti Tobi azze baddemu bakole ebisonto nga bwe baali. Ne bwe weetondera maama wo gwe wavuma
bomwetondera oba tomwetondedde oddemu osule mu kisenge kye oba mwasulanga oba mwetondedde osigale mu bufumbo bwogyoli naye ng'osobola mukubira essimu nomugamba maama ndi challenged wano mpa ku magezi ekitaba ekiba kitaliiwo naye netegeeza nina ogenda kuddayo mu nju akuwenga ekyemisana n'ekyeggulu. Dr. Kyamale, byokola bibadde tebitambula bulungi n'okomawo gy'ofuna omukisa. Kakati kankuwulira ekyo kibuuzo kinene era omuntu yenna asobola okukirowooza naye ani amanyi ekinaabawo mwakujja kujja ani amanyi ekinaabawo 2025 osobola okugwa ku mmotoka ono bw'abeera omunyiivu mu mutima kubanga muzadde wange mmotoka osobola okunkuba n'enkutukakutuka nakubadde olwali olabanga atambula omanyi bw'otema omusota so osigala nkukira bwe no bakukoze otya bakutemye obulamu bw'omuntu avuuma omuntu amusinga oba anyooma omuntu amusinga aba abutemye ne bwalabekanga adduka ekiwalazima ekyo kasa kiggwamu azikira omulundi guno kubanga njagala obbawo ekyokulabirako omukisa gwa ba radio ne wizo gwali mu kamiriyo omukisa gwa kingisa guli mu kamiriyo ogugo guliwa ogwangu guli kusimba guli mu ndawusi guli mu Saabazonto n'abalala Lodi Mandeevu n'abalala bimutamanyi kulujejje semanda tatusasomde kubeera buno obudde guli mu abo tulabye nti okwetondako kujjiddeko emperekeze z'ebintu kitegeeza ki bw'osoma bayibuli okuva oluberewo paka weesembera togenda wa muntu atana kirabo togenda wa muntu kyokka ekirabo ekyoleese kiba kyakumugula kubanga bano bonna abaami byembaleetedde baso byetuusaako baami abayimiridde ne bwoba ogenda mbazadde ogenda togenda na ssente singa mbadde ngamba ti nembala wano mbadde mbayisaamu amaaso naye bwoba ogenda mbazadde ogenda na sukaali Saabazonto agambye okwetonda n'okwerabira kyanjawulo osobola okwetonda ne bakusonyiwa naye nga tebeerabidde bweki kyogenda okukola okuba nti nabakola kyetuba tulekawo amalaalo tujjukiza abaakolaki abaafa naye nga baba bakolaki nabwogatulako manti buli yasaali ennaku z'omwezi nga 26 naafanga 3 yafa mbiro abantu betubadde tumanyi abasinga okwetonda mwe muli Kaye Wisdom akola leero ekintu enkya ne yeetonda naawe omwegasseeko tetuukulabe ng'ozzeeyo era okwetondera omusumba kyakusinga tiyeetonda otokola ki naawe olina bwekiso ng'okola ekisinga obukulu omuntu bukkiriza nti nakola ensobi samweya buli lwakola ensobi oba owewala ensobi endala ezandizzeeko kubanga ogiyigirako bw'oba ogikkiriza bw'otagikkiriza ojja kukola endala n'okola neera otomera ne bagamba yimirira n'otomera owa booda n'oyingira obwana bw'essomero n'ogwa n'omusirikale wa poliisi. Kafeero Tobi olina abawagizi bo n'ebizonto birina abawagizi baabyo essaawa zino mugamba nti weetonze naye tonnabakola twogera kigambo kyonna nti weetonze mu kamera ku bantu abakulaba tubadde tusaba abantu balage nti no weetonze. Abawagizi ba Dr. Kyamale abawagizi ba bizonto n'abawuliza ba radio Simba okuva gyetandikidde bamanyi history waffe obulamu bwange bukwataganye n'obwa Saabazonto n'obwa Simba oba n'omulangira Ndawusi ne Mandeevu n'abalala ekitutuuseeko ffenna ne bwe mba nywanye n'ono tugenda mu gundi ya Simba mu fraternity ya Simba so neetondera abawagizi ba bizonto neetondera abawuliza ba radio Simba neetondera Kidomoole neetondera n'abawagizi ba Dr. Kyamale neeyisa gye neeyisamu nga teyali nnungi neetondera n'eggwanga lyonna abalaba kuba muntu bayinza okuba tebalina kye bankola naye nga baawulira bubi nga nina kyenkoze ekitali kirungi mbeetondera mwenna era sigenda kuddamu kweyisa bwentyo bakama bange mbeeyanza kubanga bansaasidde mu mutusanze twayogedde dde ensonga zaffe ne bakama bange bansaasidde era neebaza Katonda olw'ekyo. Kazonto akatono nako kakkiriza okusaba Katonda kyakoze omuntu yenna alibwogero kyakola ne bwabanga kamwafisi yamuwa emmere gyali naye okubanga erimu ku tofaalize kamba bulinza okujja kwange wano tekwawukana na kwa Dr. bwe najja antekako omukono era ndi okubanga waali so nange nali munyizizaako naye odde wakaba oti nosiriikira nogamba maama nakoze omusango omunene nga siye taata usiye maama we ne wabawo obulumi obujja mu mutima gwo olw'omuntu ono kubanga tafaalirira yakuteekako weriri so Dr. T kyakoze nsanyukidde nnyo era nkisiimye okusobya ffenna tusobya naye n'omuntu asonyiye nakyo kikulu waliyo abantu abamu nga ne bwomwetondera tasobya sebo taata baako kyoyogera kuba mwenna yemwe gurupu ekirungi tumusonyiye ate nga naye yeetonze tewaliwo nnyo kyanjawulo nti omuntu bwobanga akunyiizizza onyiiga buli muntu yenna anyiiga ate ebitunyiiza byanjawulo n'ennyiiga zaffe zaawukana eriyo anyiiga n'akusanga n'akusekera eriyo anyiiga n'akusanga n'atunula eri kati olwaleero byonna tubimaliriza
ffenna abaamunyiigira nga abamu tubadde tujja mulaga abamu abatamulaga naye nga banyiivu nya ate atalaga abamu byesinga nze alaga kati ffenna tulyoke manyi omwana bw'abanga asobezza ogusooka baddamu ogw'okusobya nga babadde muzadde wa musonyi amuwayo ekibonerezo singa addamu n'asobya wantu waliwo ensobya eŋŋenderere tetusobya nga tugenderedde wadde abazzeemu ogwokubiri naye era ojajinga n'oweeyinga n'ogamba okusinziira wadde nga yasobya ne luli ne ku luno asobezza mu butali bugenderevu naye ate eriyo okusobya obugenderere Saabazondo wange eyandese nga tugende omusumba kasooke wa Saabazondo abantu bagenda kugamba nti muli mu stand olw'okuba Museveni anaatera okutta ebivuga mukama wange omuntu yenna waddembe okulowooza kyawulira nga kyayagala era n'abafaani bange mulimu abanyiigira Dr. T oluusi n'okunsinga nze nsonyiye Dr. T bosi bakaka kumusonyiwa wabula baddembe omumusonyiwa oba okugaana omumusonyiwa si bakaka ekya stanti bakyogera ne bwe twali tutandika okwawukana naga nti eyo stanti ne bibaawo ne bwe yajja wano netwetwalaganya wano wetwalaganya era ne bagamba nti era stanti kati ne leero oli agamba nti era stanti waddembe mugita stanti naye nze ku mutima gwange nzigyeko ekibadde n'abazonto baayo ekigambo kyogera mu dakiika walinga yali pressing oli nebaza Dr. T olwokuvaawo nodda mu kifo kyo si kyekyo olw'okuba aze ne yeetonda biri ebitubireke kubanga aze ne yeetonda n'amanya ensobi ye n'akomawo ne yeetonda aze nga nze musonyi sibiinako buzibu totiddeemu nti ayinza okudda ekifo kye naki banja bubi nnyo newaba akomyewo alina waayinza okugwa ng'akomyewo ekyo sikimanyi Saabazondo kale omusumba sebo taata bakuyisaani amanya nze ashamikisa ngambira ku Asha Mikisa musumba Asha Mikisa ngambira ku kanisa esumbibwa musumba Sara Mikisa nankulabye kwa voso yuga ya osazeewo ojje obribinga abasajja bano musonyiwe munno ekibuzo kirungi kwanga otesebe kigamu bribe naye we kyetaagisiza okukola obulungi kyetaagisa bukolebwe mu ngeri yonna ne bwoba wakuvaako kagalo ekibanga kyogenda okukola kirungi Dr. T kyali mu kukola today nja kukiteeka wansi wa concept gituyita honor lwakuba nti etandise nakusonyiyibwa oba kusaba kusonyiyibwa omulembe gwaffe guno ndaba abasinga wano ndaba bafubuka kati emu kye tulina mu Uganda tulina omulembe gw'abantu abato abatategeera kigambo kya honor nsonga nkulu nnyo eyinza okuba tetulina budde bwayo naye abantu omuntu ng'akusingako ku lusozi kwokolera awaka wobeera omuntu yena yavaamu akusingako emyaka experience yenjawulo bwoba oli wansi ne bwoba omusinga ebeera mu bulamu mu mirimu nga Julius ne Toby then kyetaagisa okutandikira ku nsonga y'okusonyiyibwa oba okusabibwa okusonyiyibwa ekirowooza ne yakirese gwa kimutaddemu ye yakirese omusajja atula wansi n'awulira ekigambo kya Katonda ebyandika bitusomesa nti bw'omala n'owulira okutu okumu n'owulira okutu okulala ofuna okukkiriza n'okola ky'olina okukola amin Saabazondo jangu naye bakubwe olinga okeesunga nnyo ati ye mukazi eze mala kulabo ba mulimu okuka kino ujja kukwata musawo oli